Tubalamusizaako mwena emisenzidde okutugobereza okutugoberera Spike News Uganda nga bulijjo. Manyi bannange mujja tusonyiwa okulwangawo okubako kye tubagamba, naye mbeera nga omugiraba ebintu ebimu bigira n'ebyagala okukola ki okugayalamu akatenti, naye kasita tumalana netujja. Kati luli twasembeyo okwogerako ku mbeera nga bweri mu ggwanga ly'e Kenya ebyabadde mu kulonda, ebiriwo ebitambula bye mwawulidde nti ate waliwo ennyumba eyalimu obululu ne bagyokera ku nsalosalo za Uganda ne Kenya. Ekisinga okusaaza ekinasinza okulabamu ffe wakati mu mivuyo egibeera mu kalulu kewaffe tetulabangayo ku motoka ya Kenya nga yenyigidde mu mivuyo egyo, naye Kenya balengeddeyo emmotoka ya Uganda gavumenti ng'eriko namba plate ez'abeegi eri mu mivuyo gy'obululu. Mugamba omusajja oyo afuga Uganda, kwegamba ebintu bingi ebyewuunyisa bannange. Omuno omusajja simanyi naye Uganda bannange Omukama alitujjukira buli kimu ekiri mu Uganda. Naye lwaki ogamba nti kino omusajja yakolako kino for 35 years and above, ate era toyagala kugenda. Omulimu gwazinza okukola obulungi gwa kutemula bannayuganda. Omusajja oyo okutemula bannayuganda, okuttaka n'erinnya lya Uganda, okutta bizinesi ezaali zireeta mu Uganda nga gavumenti Sente, ebitongole bya gavumenti byonna okubyonoona, okubbira amataka g'abantu, okugabba, okwonoona ebyenjigiriza, obujjanjabi, ebyentambula, communication system. Nogamba nange ono omusajja yavaawa. Bapulezidenti abamu we bakaddiwa batandika okuddizaako abantu. Nogamba omusajja ono kakaddiye alisiti ensi enekakkanako, naye buli lunaku owulirayo bwe batemudde. Kwegamba Uganda is a horror film. Firimu ya ntiisa. Kati ekyo bwe kibeera awo bw'amala okutemula abantu n'atandika okubabba, n'atandika okutambuza propaganda, yamanye okuvuma abantu, avuma bakabaka, avuma abalala, yawemula. Ogamba nti bannange twali ne baamiini be bagamba nga mutebasoma, naye amiini teyawumulako bantu n'okwegerera, we shall crush them. Yalina abaserikale abagamba nti the police has the right to shoot and kill. Yalina abaminisita ab'ekibugwe. Mukama kati nno ebyo nga biri awo, eggulire erisinza okutuleeta lirya CEO mukyala bamuyita Jennifer Banturaki. Wulira erinnya. Omanyi olunaku nga lumu emabega nali mpuliriza amawulire ga NTV nga basoma emisaala gy'abakulu bano aba Uganda Airlines. Wakati mu services okubeera the poorest mu airlines zonna eziri mu nsi, abantu bano basinga okufuna sente empitirivu mu bakozi ba gavumenti ya Uganda bonna, kumpi ne mu mawanga gonna agatwetoolodde. N'ogenda owulira omukyala nga ne qualifications tazirina, ne interview oba process omuntu gy'ateekeddwa okuyitamu okufuna omulimu gwa gavumenti ng'ogwo teyabiyitamu byonna. Naye n'owulira mbu she was appointed, simanyi esimu yava wagundi, simanyi esimu yava wagundi, nga byowulira bulijjo mbu order from above. Naye yandibadde order from above nga bakola ebiriyo, mubeereko innovative. Amini ng'akyaliwo Uganda Airlines eyo yalina ennyonyi ezisaabaza abantu ez'emigugu, ng'era Uganda Airlines erina ne destinations nyingi ze yali egendamu, oba yalina ebisaawe bingi kwe yali egenda ng'ate ekola. Kwegamba nakyo kiyambako okubakuba Uganda emirimu. Naye olwaleero eno ye gavumenti etaka ku bantu. Kwegamba gavumenti endala wakati mu bino ebya crisis ebiriwo nti abantu bali mu bwavu, simanyi amafuta biki. Gavumenti ezimu ekyo mwakiraba ne ku COVID, gavumenti ezimu zaddizaako abantu. Naye ate eno omusajja wakati mu bubbi obungi n'obutayagala nsi, kyokka ensi gy'atayagala gyeyesibako nti ye pulezidenti.
bakunganyanga mu bantu sente ezo ne bazibba. Bakunganya mu bantu sente za covid nezibbibwa. Nogenda otunula bwe bagula ebintu anti ne babakulira ebijanjaalo bivundu, amata gali expired. Tugamba n'abasajja ensi bagenda gikungula. Kale Yadde agamba nti akolerera abaana be n'abazzukulu, naye n'abazzukulu awo munange nno Katonda oyo mulamu, lwakuba tetumanyi nti oba Katonda alijjukira Uganda twamudde. Naye n'omusajja asaana kukwatibwako bannayuganda fenna ng'ali abatemuka ggulu, nga takyalina mage, takyalina security eyo. Netumugambo tumuwanirira just malesi obulumi bwatusibaako bannayuganda. Abannayuganda abaana b'abantu bonna basaasaanidde ensi eno, naye omuntu newabeereyo n'alajjayo gavumenti emuyambe ku musolo bajjajja n'abazadde be bwe bawa omusajja omukalu Uganda. One time yavaayo n'ayogera ng'abaana bali sitaaka biseera bya covid n'Abannayuganda bwe babatiranye e China. Yagamba those idiots should stay there. Omusajja oyo kyokka ye bw'amala agamba nti akolerera abaana be n'abazzukulu. Ye abaana b'abantu bw'atabayita pigs abayita idiots. Abantu abalala abatali babe. Nibuuza n'ogamba mukulembeze kika ky'ono atalina mukukolite yadde y'obukulembeze, ye kyamanyi kimukutta kutemula nakubba. Tamanyiyo nti omuntu omulala atali mwana we mwana. Kyova olaba Yadde education system abaana b'abantu balinga bagenda n'agyonoona, aggyewo sikaala zonna aziwa abantu bwewabwe Rwanda. N'olaba education system abasomesa abaprofesa bafuna sente bwe zityo, abasawo. N'ogamba omusajja ono bannange tukole tutya? N'agenda tukutonderawo ebiyaayeyaye musimanya opposition ne tubulira mu ebyo ne tuva ne twemulamu ne tulemera okwekala mu Uganda. Yadde kale obukulembeze obw'ensi endala nawo bulina obuzibu bwabwe, naye bannange Uganda tulina ekizibu kinene. Kuntana bino tujjulako babuloga abeeyita abakezi bonabona tebakola kubuzaabuza ne kulimba teri blok baganda bange.